wakiri tukitwale tugize ku kyalo abeekyalo bagimanyi nnyo okusinga eba kkooti tujye tununula abantu ebyo njagala ffena General Emmanuel Rwashanda atadde essira okununula abantu ku ttaka. ebintu ebyo ebadde mutuuka wavuleyo ne mugenda mu malwaliro ne mugenda biriwa naye obumulumulu obuluma abantu wano ku kyalo nga tetumutuukiriza nolwekyo njagala obbagamba ffe nga ttiimu gye twakoze kubanga ffena twayambaganye atalina kino tekimuweereza atalina kino tekimuwa ne tulaba ffena tuyiseemu n'olwokuba tuyiseemu tugende tuyambe abantu abatuyisizaamu ne bawulira ne pulezidenti Museveni akalulu. Njagala kubuulira abakazi ba Lwemiyaga ababadde basibye oluzaalo mugende mulusumulule muzaale twaliro tugenda kulufuna. Abantu babadde tebazaala kubanga tebalina malwaliro. Naye kaakati njagala bakakasa nti mu myezi 6 tujja kuba tulina eddwaliro namwe temukyagenda mu boodabooda okuzaalira Kasambya ne Mubende. Amalwaliro gagenda kujja ebibadde tebiriimu njagala tugende tubifune n'ebyo bitono njagala tukole ttiimu nze sigenda kukwama Lwemiyaga yokka namwe ab'e Kasambya be batwala ettaka lyammwe n'oyo Matovu mumugambe tajja kutwala ttaka ly'abantu oba liri mu kkooti oba teririimu tajja kutwala ttaka ly'abantu omuntu omu kubanga mugaga atwale ettaka ly'abantu 144 alitwale yali kubanga mugaga nnyo ekyo tekijja kubeerayo nja kujjayo naye eyo tuukeyo mumpulidde banange akalulu kamwe mugenda kajjamu ebirungi bye mwatwala n'olwekyo njagala kubeebaza olw'akalulu ka pulezidenti Museveni njagala kubeebaza olw'okumala akalulu na ddembe